Neera nzize mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna. Mugamba mutya mwena basubscriber bange, omulokole n'atali mulokole. Nze zijjidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu ennaku zonna, kubanga alina omukisa buli agira mu linnya eryo, ate alina n'omukisa atagenda kwesittala ku linnya eryo. Nze nsaba Mukama nnyambe naawe ampuliriza, tuleme okwesittala ku jjinja eryo abazimbi lye baagaana ng'ate ekkulu lya ku nsonda. Nze muwala wa Katonda, muzzukulu wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, ndi wa kika kitukuvu ekyenvuma, sikyali wa bika biri ebinoonyezebwa emizimu, nedda ndi wa kika kitukuvu. Naawe oli wa ddembe okweyita obw'ekika ekitukuvu. Olwaleero nzize gabanako naawe ekyawandiikibwa kiri mu Zabbuli 18, tutandikire ku linnya olwa 23. Omutwe gugamba nti oli wa kisa. Kibuuzo: oli wa kisa? Oli mulongoofu? Oli mugonvu? Kibuuzo. Tugenda kusoma tulabe kye kigamba. Ekirala, saayo omwoyo eri ekigambo kye nkugamba, tofaayo ndabika yange. Omanyi abantu abamu ekitulemesezza okubaako ku ddala lye tugenda, tugamba gwani aŋŋamba, ne tufuna embuto kubanga tetugambibwako bazadde baffe, ate n'ab'okukyala abaali tuyambye Katonda nga bakozesezza ne tubanyooma, ne tuwunzika nga tufunidde embuto mu masomero, abamu ne tuwunzika nga tuziggyeemu, n'okufa ne tufa nazo nga tuziggyamu, ne tufuna ebikolimo bya bwereere. Omukono gwe mulongoofu, emikono gyo mirongoofu mu maaso ga Katonda? Lwaki si mirongoofu okwata amalogo n'ologa banno n'obasuula eddalu n'obasiriwaza n'obazontowaza, n'omusajja yennyini omuloga n'omuzontowaza mbu abeerewo wekka? Jangu eno ewa Yesu alyoka. Yesu yagaba abasajja bataliiko kuloga. Kaakati nsaba Mukama anyambe, omwoyo omutukuvu akubikulira ekigambo kino kye njogera, nange akimbikulire kingaze kikukase. Fa ku bye nkugamba, tofa ku ndabika yange. Katonda bw'aba akozesa omuntu takozesa mubiri gw'olaba, talaba nga ggwe bw'olaba, tawulira nga ggwe bw'owulira. Ayinza okukozesa nze akakazi k'olaba wano kuwunyisaamu amaaso nti ke kaani akaŋŋamba, naye nga yenze gwakozesezza okutuusaako obubaka buno. Aleluya bamikwano, abampeera omukisa nga muwuliriza. Tugenze Zabbuli 18 lunyiriri lwa 23. Agambye atya Dawudi nti, teweerabira Dawudi yali yatuukirira. Agambye nti era nali eyatuukirira gy'ali, ne neekuuma mu bubi bwange. Olwa 24. Mukama gy'avudde ansasula ng'obutuukirivu bwange bwe buli, emirimu ng'obutuukirivu bwange bwe buli, emikono gyange nga bwe giri emirungi mu maaso ge. Nakubuuzizza omukono gyo mirongoofu mu maaso ga Katonda? Teweerabira Katonda wa kusaasira. Agamba bw'onaayima eyo ng'ennaku ekutuukiridde n'okomawo gye ndi n'okkiriza obutali butuukirivu bwo, n'okkiriza nti wannyonona ne bazadde bo bannyonona, asaasira ono waffe Katonda wa kusaasira. Ne bw'oba watta abantu bameka gwe kasita omwatulira ensobi zo, akusonyiwa. Agambye nti emikono gye gyali mirongoofu, naye gigyo mirongoofu, mirungi mu maaso ga Katonda. Ojja kusomako Zabbuli 24 owulire bw'agamba. Ekibuuzo kye yabuuza oba naawe osobola okyeddamu okyeddemu. Zabbuli tugenze ku lwa 25 nti eri ow'ekisa aneeraga ow'ekisa, eri eyatuukirira aneeraganga eyatuukirira. Olwa 26. Eri omulongoofu aneeraganga omulongoofu, n'eri omukakanyavu aneeraganga aziyiza. Kati weekebere nange neekebere. Oli mulongoofu, oli mukakanyavu, oli wa kisa, kiki ky'oli? Mukama olyoke okere ku makya omugambe, Mukama onsaasire, Mukama otusaasire. Tajja kukusaasirayo nga naawe tosaasira. Omwana wa muggyawo omuloze aleme okusoma asiraane gwe ababo basome. Ebyo bya kisa? Okakasa ebyokoze bya kisa mulokole naawe atali mulokole? Muggyawo omulozi ave ku musajja naye nga gwe wamumusanga naye, omugoba ku musajja gwe wamusanga naye n'omusiraanya. Ebyo bya kisa? Mbuuza bya kisa? Bakugambye toyendanga gwe omuwala ali eyampuliriza, toyendanga munnange okwenda kibi, ogenze owalaze empaka ogambye kaani akaŋŋambako nga n'abe wakati bakyaŋŋambako, ofunye olubuto oluggyemu. Egyo emikono gyo mirongoofu? Okimanyi nti osse pasita mulamba ow'enkya? Okimanyi nti osse pulezidenti ow'enkya? Okimanyi nti osse minisita mulamba?
nti olwo gye emikono gyo mirongoofu onaagiwanika eri Katonda n'awulira essaala zo tajja biwulirayo ng'okola bya ttima. Ajja mangu n'empeera ye eri naye okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe guli. Kkiriza okole emirimu emirungi mu maaso ga Katonda. Kkiriza ebbanga lye tumala nze Jessica mmaze ebbanga nga mpeereza Sitaani kati ke kaseera k'okuweereza Katonda. Namuweerezanga nga simanya ate naawe omuweereza nange nkyamuweereza oba oli awo. Bw'onyiiga oba tokolera Katonda oli wa Sitaani. Bw'oyomba, bw'ovuma, bw'okola ki byonna ebyo oba okola mirimu gya Sitaani. Bw'olimba oba wa Sitaani toba wa Katonda. Egyo gyonna mirimu gya Sitaani gy'omukolera. Kati olwaleero yambala obukaawu, weeyambula ebikula bya Sitaani, oyambale eby'obwa Katonda, tuweereze Katonda. Vidiyo ng'eno gisheyalinge. Baamu ky'oyigamu, sokoola ffe n'omulye, bw'oba omulye omanyi bingi by'osuula ne by'olya. Kaakati na wano sokoola by'osokodde obirye. Ebyotayagala bisuulire embwa zibirye. Weeyambula ebikola bya Sitaani, tuweereze Katonda. Nze sijja gamba nti nno mbadde mulungi, nedda, mbadde nga mpeereza Sitaani emyaka gye nnyina. Naye kaakati guno omwaka gwa 2 guno gwe tulimu guno 2023 nga 2022 nga tugumalirizaako, oba okuva lwe natandika okunoonya Katonda, sigenda saagalira ddala kuddamu kukolera Sitaani, njagala kuweereza Katonda. Dawudi agamba sirifa naye ndibeera mulamu ne mbuulira emirimu gya Katonda. Kati onaagibulira otya ng'okyalimba? Olimbira mu Katonda. Katonda yaŋŋambye nkuwase, ate Katonda yakuŋŋaanyi tabikugambyeko. Oba okitegeera Katonda akolera mu mazima. Bw'olimba oli wa Sitaani, bw'oyogera amazima oli ne Katonda. Bw'osanyukira wamu n'abasanyukira n'okaabira wamu abakaaba, awo oli mu kikolwa kya Katonda, olwo omuweereza. Munywegeragane okunywegera okutuufu. Pawulo agamba nnyenzizza byonna ku lw'oyo ampa amaanyi. Nsaba Mukama ampa amaanyi agayinza okuwangula ebikola bya Sitaani byonna. Agamba ndibeetenta Sitaani wansi w'ebigere byammwe mangu nnyo. Balomi 16:2. Nsaba Mukama nnyamba ow'emirembe gino gwempeereza abetente emisambwa gyonna egibadde ginneerijjako okugiweereza, emizimu egy'empewo z'ekika zibetentebwe mangu nnyo wansi w'ebigere byange. Nze saagala kuddamu kuweereza Sitaani, njagala kuweereza Katonda. Ekimala kimala. Mugundi yambala obukaawu oleme okuweereza Sitaani. Sitaani akulimbalimba, agenda kutwala mu muliro ogutazikira. Bannange, amanya n'eddoboozi nsigadde namaze Jessica, akuuma atakuumira mpeera. Mbaagala nnyo nnyo nnyini ddala. Musubscribinge, mulayikinge, mukomentinge. Kawala ka Yesu, kawala ka Yesu mukawagire. Sheyalinga amawulire nga gano olwoba oweereza Katonda ng'ampa omukisa naawe aba ajja kugabanyizaako. Leka kunyooma ndabika yange, naye twala kigambo kye nkugamba. Abasinga obungi tulemereddwa okugaggawala lwakubanga twagala bagagga bannaffe, naye ng'eriyo omwavu agenda okuwa amagezi agagenda okwongerako ku bugagga obwo bw'oliko. Abafumbo, nti nze nkolagana n'abafumbo bannange, waliwo okubanga siri mufumbo naye nga alina ekigambo kye nnyinza okugamba ekyongera okunyweza n'omwami wo. Mbaagala nnyo bamikwano. Yenze Jessica ku YouTube channel yaffe eno, nze naawe Yesu abikula ebyama. Nsaba Mukama nnyambe otegeere kye njogedde. Nsaba Mukama nnyambe nneme okumwesittalako ku luno olusitula lwe nsitudde okumuweereza. Nsaba Mukama nnyambe mbuulire ekigambo nga ky'amagezi n'okumanya n'okutegeera mu linnya erya Yesu. Mbeere nga nkola ku bubwesiku lwange, akuuma atakuumira mpeera. Gambe sibadde munyiivu, mbadde mbuulira kigambo just nga ndi serious. You know, olina okubeera serious ng'oweereza Katonda oswaze Sitaani.